Concerts zabadde bbiri ezabadde mu competition olunaku olw'eggulo era nga zino ngenda kuba nkuwa byombi ebyabadde sides zonna. Okusookera ddala Jahaz Pia Munyonyo oyo nno yabadde Mickey Wine wa Sulubada High School. They want a different vibe now. Atenga Cricket Oval Lugogo wabaddeyo mukulu Gravity omutujju. Waliwo olunaku olukeera ku macyanga dolo akusala goye mu kibya. Olwo olugero lw'Abaganda. Gravity omutujju bw'abanga yasoose kubaako bibye byasingayo. Ategeke concert eno tugenda kugamba nga tuogera mazima nti ebibye byatwaliddwa. Basazeewo kujja kulaba mutujju kubivulwa akasango akabadde mu kibuga basazeewo mulabe Gravity omutujju kati mukyakale kuba eri wabaddeyo awiro eno ne wabeerayo gundi neno ne wabeerayo gundi. Sate Mickey Wine bw'abanga yabadde ayina ettaka lyalamuza nga agenda okukola concert eno tugamba nti ekyapa kiri mu mannya ge we twogerera essaawa zino. Agenda kuwa embeera eyabadde mbivulu bino sides zonna naye okusingira ddala ebbugumo eryabaddewo lyabadde lingi wakati wa Gravity okwosaako ne Mickey Wine. Of course wabaddeyo ebivulu ebirala ku Sheraton, twabadde n'ekivulu ekirala ku era Lugogo awo, so twabadde n'ebivulu bina mu Kampala naye ebivulu bibiri bye byasinze okuba nga bisoundinga ekyamaanyi oba ekyensuso. Kakati Gravity yatuuse n'akolimamu era Gravity yakambuwaddemu bwatyo n'akyomera n'ebbalamu eyamuwadde ebyuma oba gwe yapangisaako sound okwosaako ne stage. Malamu ebintu bya sound alabika takyabisobolerako ddala. Alabika takyabisobolera ddala sound kwonoona bwonoonyi kaliya y'abantu. Yes, binoleeta sound erisubiri evuddeko osasuddwa miliyoni za ddala. Erisubiri neefaako wano sound teriiko. Ate eno sides za Mickey Wine ng'ali mu kwebaza ate okwosaako n'abayimbi abayimbiddeko Mickey Wine nga bajjonkera. Ndi ku One Love Beach e Busaabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo seminti omusenyu. Just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busaabala. Ye artist asinga ettaka okitegeera, so njagala tu leading by example tusobola ozimbawo eddwaliro erisobola ozaalisa abakyala okitegeera. Abakyala b'e Busaabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Twagala zimba eddwaliro
Tugenda zimba ddwaliro. Yaman so principle. Ye contributing obutagwa sementi bubiri n'omusenyi. Obutagwa sementi bubiri n'omusenyi n'abala batandikira awo. Ino zimba eggwanga Uganda. Omusenyi guze sementi wuno n'ebira tubyeta n'emitayimu tugenda leeta. Tugenda zimba eddwaliro e Busaabala. Kale omusenyi jafuna ekyokuggyawo. Tegera oguyingize principal gumukwase. Ngezezaako munoonya ku ssimu semufunye. Ne kati bibyo mbirese. Tuzimbe eddwaliro. Yama just wetaga 10 ku 100. Yama. Lady Pazza alina akantu ke yagamba nti Bobi Wine buli lunaku alina abayimbi basuula. Bobi Wine agenda kusuula abantu bangi nkuwa magezi gwakyayagala abantu. Mpozi nga watalafiya. Akyasobola okusuula naye bw'obanga Bobi Wine buli lunaku asuulayo omuntu. Akuleta amannya g'abantu wano naye olaba balowoozebwa nti buli lunaku asuula era akyasuula abantu bakyagendera ddala wansi. Anyway, video soko jiweka like information esobola okutuuka kwayagala ogira bano jiwuliriza mukadde atatwegatangako mbutongole nkusabe subscribing ku mukutu osobola okuba nga ofuna latest updates, latest information mbuli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda. Nze Vicky mbabuuzaako mbalamusaako yonna ku mulimo wosinzira okuba nga okakkalabiza n'endooza olunaku olwaleero Sunday abasinga temuli ku mirimu mujjaddeko wakawammwe nange ndi wano nkirinzeemuko wenjagadde batuseeko ebyo ebyabaddewo mu weekend oba oli awo nga tujiggala. Ngenda kutandikira ku kivulu kya muzikiriza nsooke nkuzeewo mu bbugumu eryali mu interviews ebbiri wakati wa Gravity ne Mick Wine. Credit egenda eri Sanika TV tuwulirize ka interview kano nga bwe kaali ate then oluvannyuma nzije tutemeteme ebivulu bino nga bwe byabadde. Mick Wine tagenda funa. Kali lwa afunira ki? Kali kankubuuza batadde wano Gravity ogenda wa Mick Wine okoleyo ki? Si butaagala bwe kiri. Wulira si butaagala afune bwe kiri. Munnange abantu abamu beefudde nnyo bakatonda nenze kyemanyi Katonda oyo ali waggulu atulaba yateeka ku nsi era yasalawo. Ate namwe mukimanyi bannamawulire nga tuzembya ddala anti ndayira nkubuulira mukimanyi tebansobola tebali nsobola ne bafuna ababawaga emirundi mutwalo ze bampita Gravity omutujju. Nali simanyi nti nsobola okufuuka kino kyendi wabula Katonda n'abantu kubanga Katonda ayitira mu bantu era akolera mu bantu. So nze nzikiriza mu Katonda yamanyi okusinga ffe abantu bano ab'oku nsi. Simanyi buli omu asobola okwogera kyayagala naye Mungu yasalawo. Bonna nga bwe bali Kakoosi Bakirindi agwa yatuula. Sina kyakumugamba okujjako okugamba nti Katonda yasalawo n'okwongera okuyita abantu bange. Sina buyinza buzza muntu wansi kubanga bagamba eyeewanika alikakkanyizibwa wabula ate aliyekkakkanya aliwanikizibwa. So nze njagala nnyo okukolera abantu, njagala nnyo okubeera okulwa abantu kubanga be bampagidde gino emyaka gyonna era abantu bempita. Obipimapima nga tebikwatagana. Nsobola oyimbira essaawa 3 nga buli lulimba yiiti nga buli lulimba bazina. Seesudiya mukimanyi mwenna abali wano. Essaawa ezi 3 nga buli lulimba bazina. Okitegeera. Kadi waliwo kyopimapima n'ogattagatta ngola tebigatta. Bantu bempita bane mujje mumpagire nze ennaku z'omwezi nga 7 Septemba. Mwe basiponsa bange, mwe bawagizi bange, mwe baganda bange, mwe banyinange. Lugogo Cricket Oval nga 7 tewali kubo ligenda wantu walala wonna tebabalimba. So anokuteekayo ebigundi ekiddo nga temusala mulina kudde n'olugogo. Miki tumusanza waneeno ku kitebe kya People Power ku kitebe kya NUP. Olowooza ebintu byo tebiriimu ebyobufuzi, show yo teyingiddemu ebyobufuzi. No. Bulijjo era mbadde nzija.
kubanga gano ge maka gange. Bino si bya politics, simbu gundi kibiina kino kibiina kiri, bino happiness. Kunyumirwa omuntu atwekemu ekyebiri azina amazina. Otegeera. Bwe tunatuka ku bya politics tumanyi gye tubisanga. Wano wengwa era we wali abantu abo benzikiririzaamu wetera okumiitinga naye ng'endi omu ku bo sibakulembera bukulembezi wabula ndi omu ku bo. Ate namwe mukimanyi bannamawulire nga tuzembya ddala anti ndayira nkubuulira mukimanyi tebansobola tebali nsobola ne bafuna ababawaga emirundi mutwalo ze bampita Gravity omutujju. No buli omu alina ekibiina kye kyagwamu nenze sigwa just mu kibiina nze mbeera wano ku lw'amaanyi g'abantu. Ne bwe nzijja era mbeera nze ku lw'amaanyi g'abantu. Omaze emyaka emeka toli active mu ndongo gwe ssebo oyagala abantu basasula ekyebiri bajje ssebo mbu batule bakulayi baleke omutujju sha mumanyi ndongo egenda okubeera Lugogo nga mumuli eri buli omu ebivulu bwe batimba ekivulu abeera agenze abantu bamulaga amaanyi gaabwe. So I stand for the power of the people. Bajja ne busimpase bwabwe mutuyambe ffe tufiiririra abantu mwe abantu bagenda Lugogo ku cricket oval tenya abantu baagala masanyu baagala kunyumirwa tebagala nnyo katembo oyo kitegeera. Gravity omutujju first of all yakalambala era yatunula nkaliriza n'ayogeza buvumu ng'agamba nti Mickey Wine kekibe ki tayinza kufunayo yadde half y'abalema abayinza okujjuza Jahazi Pia Munyonyo. So nga ate Mickey Wine mu kwogera kwe yagamba ng'ekintu kimu maanyi g'abantu ge yeesigamyeko era kwasinzidde okubeera ng'ategeka show. Era temwerabira nti Mickey Wine eno ye concert yeesoose mu bulamu. Gravity omutujju mu interview ye yagamba nti omuntu ayimbye for over 7 years n'emyaka 7 gy'ayimbidde nga atategekangayo concert n'endongo nga tali active muba mugenda ku Jahazi Pia kumuwagira muwagire ki automatically kyali kyeraga nti endongo ya Gravity omutujju y'amaanyi ebbanga lyagikubidde kubanga mwaka ku mwaka abadde nga ajja kuba Lugogo naye ku mulundi guno engeri gye yali ayogeramu n'engeri gye yali yeetundamu eri abawagizi be yalimuko obusungu yalimu okujerega ekirala product y'omuntu omulala. Anganze bwe najja ku YouTube wano n'entandika ate okubaako YouTube y'omuntu omulala gye njereegerera nga ffenna tutunda product emu ya lugambo oba tutunda product emu ya content. Ekyo kibeera so hard mmwe okukwatibwa ekinyegenyege okuwagira nze yavumiridde bannange bwe tuli mulimo ogumu oba oli awo ze ensonga ezibiriddeko Gravity okubanga akaaba. Kati tusooke tutandikire wano ku turn up wennyini abantu baalaze batya bazze batya mu bungi oba mu butono. Nze natuuse wa Mickey Wine zabadde essaawa 6 ogw'emisana nendaba embeera yabadde ku mulyango nga of course nasanze dog sweep ewedde abantu nga batandise okuyingira abatonotono omwe abadde ba service providers then ne bannamawulire abadde baagala okumanya ku mbeera nga bweri n'abantu abadde balina cash waabwe nga basasula. Remember ebivulu bino byonna byabadde bya mitwalo 2, mitwalo 5 ne miliyoni 3 era nga ordinary yabadde ya mitwalo 2, VIP yabadde ya mitwalo 5, then tables oba emmeeza ze zabadde eze miliyoni 3 both sides Lugogo ne Jahazi Pia Munyonyo. Mickey Wine abantu batandise okubanga bayingira wakati w'essaawa 11 n'essaawa 2 awo namungi w'omuntu yatandise okubeera ng'ayingira ku Jahazi Pia Munyonyo. At the same time navuze ne ŋŋendako Lugogo cricket oval n'ensanga abantu ku mulyango zabadde essaawa 11 ng'abantu ku mulyango weebali abatonotono ku cricket oval naye ng'embeera eraga Lugogo teraga nti waliwo ekivulu. Mwenna abamanyi Lugogo awo ku cricket oval nga waliwo ekivulu nga kinaakola ebbugumo liba lingi nnyo naddala mu ntambula y'ebidduka ku ssaawa 11 okwosaako n'essaawa 2 ez'ekiro wabaawo nnyo akasambattuko k'ebidduka oba jam ayitiridde then nennamungi w'omuntu aba akwatiridde awo okulaga kiki ekigenda mu maaso Lugogo. So natuusewo awo mwezi essaawa nga Lugogo tawa maanyi nga Lugogo alimu James
amaanyi gampedde. So nasobodde okufuna footage munda naye nga tawa amaanyi oyo ne ngamba nedda sigenda mu uploadinga ku Vika exclusive ndabike nga akuba ekivulu kya Gravity nga abantu bayinza okugamba nti nataddeyo ekivulu nga tewali bantu okwongera okumalamu ababadde bayina essuubi nti okuba malamu amaanyi ababadde bayina essuubi okugenda e Lugogo. Ne ngamba ekyo Vika exclusive tukireke. Ennaku zino tukolera bantu, tetukolera kusuula abantu wabula tukolera abantu. So ne ngamba lwaki wano vibe ntono kanjivuga enjize Munyonyo. Of course ne ngende Munyonyo kati ngendo tuuka ate Munyonyo Jahaspia nga kikutte nga namungi w'omuntu sawa zabadde 3 tokyayina woyisa kigere nga abantu bakwatiridde Munyonyo kati nendekayo omuntu e Lugogo ku cricket over wa Gravity agenda maaso n'okubanga mpa updates embeera eri etya mama neje buli kati footage gwe yampadde sandi agadde mukozese kuba ate owaffe footage alagira ddala ekisaawe ekikalu ennyo emabega okusinga footage abalala gwe balaga ne tugamba oyo naye tumuleke tetwagala kuba brands z'abayimbi because brands zikola ki zimenya okuzimba. So Gravity ekivulu ne kimusaliraawo ate nno kyamusaze ebyensusso mu bantu tetumanyi walala wagenda kigattira but bwe tuba tutunuulira numbers Gravity ezatera okufuna e Lugogo bulijjo nezo nnaku olw'eggulo ze yafunye tezituuka mu half yaabo bulijjo baafuna. Abamanyi Lugogo kisaawe kinene era abatera okukyakkalirayo oba okudigidirayo mukimanyi bulungi nti bwe kiba kikutte bulungi omuntu ne bw'aba atuwadde gye tuyita front view ng'asinzidde ku stage tuyina we tutuuka ng'abantu tubalabanga busiisi olwo tumanya Lugogo ekutte. Naye Lugogo bw'eba eflopinze ne bw'oba otuwadde front view y'abantu olabira ddala nga space n'abantu we bakoma erigwe oli kasita kuwanga ekifaananyi kya cricket oval n'olengera enzikiza emabega obanga olabayo ekizikiza ekisakaatidde emabega manya bumanyi oyo Lugogo eba emusaze aba tafunyeeyo bantu. Then lwakuba Jahaspia Munyonyo manyi kati bino ebivulu njagala tubivuge side zombi. Jahaspia Munyonyo yo kyerina nti waggulu eri covered up n'emiti because Jahaspia erimu emiti mingi ate eri ku mazzi kati n'ekirala erimu ekikko so nga ate Lugogo cricket oval eri flat kati awo ewali enjawulo Lugogo ne Jahaspia Munyonyo but turn up ekyabadde e Munyonyo ng'abantu abali e Munyonyo ewa Mickey Wine bwe tubakwata tubawe Gravity ne tubakomparinga n'abo Gravity omutujju be yafunye tugamba nti bano babadde obanga 5 times kwabo Gravity be yafunye if not bwe bataba 5 times mu Gravity be yafunye bayinza kubeera 4 times ku Gravity abantu be yafunye. Ekyo kiba kitegeeza nti Mickey Wine yasingidde wala nnyo Gravity omutujju abantu era Gravity nga okwawukanako na bulijjo Gravity lero twamulabye yadde ayina endonga ayina ennyimba nga Gravity okuyimba kukembedde ebigambo bya Gravity byasinze ennyimba za Gravity ku mulundi guno yatunudde yekennyini ne yezzaamu amaanyi era nakkiriza nti kino kimulidde wabula n'asigala ng'akyayimiridde ku bigambo bye ebya bulijjo byazze ng'ayogera mu interviews. Yes, Gravity yasigadde agamba bano tebansobola tebalisobola era tebalikola ki tebalinyeenya. And remember ebigambo ebyo bye bimu byazze ng'akozesa mu interviews okuva lwe yatandika okupushinga show eno eya embaga ya Isman Amina. Nina ebyana ebimu bye natunulidde ku mitimbagano naye nga ne banamwe lwaki muyina effujjo omwana n'agamba mbu embaga ya Isma efuuse olumbe lwa Isman Amina. Really? Yeah. Kusekuna amaanyi g'abantu. But Gravity omutujju alina ensobi nyingi z'akoze ng'omuntu
era kyongera okutulaga nti Bobi Wine buli lunaku alina careers z'abantu zatta. Naye Bobi Wine tatta career ya muntu atesimbye mu bulumi bw'abantu. Tukkiriza oba tugane Gravity omutujju alaze nnyo eryanyi nti music industry gyayimbiddemu ebbanga lyonna era gyakuliddemu asobola okugitegeerera okusinga abantu kye bamusapootinga bamutegeerere. Oba ntegeerekese bulungi? Lwaki njogedde bwentyo? Bwe tutunulira ebyobufuzi ebyayingira mu music industry y'eggwanga, 95% politics yayingira mu music industry. Era tukkirize tugaane nti 95% fanbase ya music eri mu politics eyesigamye ku maanyi g'abantu. Ekyo tukkiriziganye nammwe oba tugaane. Kati Gravity yaddira obulumi bw'abantu n'amaanyi g'abantu n'addira ebbendobende eddene erya bitundu 95 eriri mu politics naye nga lyerisinga okubeera ery'amaanyi mu music industry, n'atandika okuzannyira ku maanyi gaabwe, n'atandika okuzannyira ku bulumi bwabwe ng'asuubira nti endongo gy'akuba ezinisa buli omu, ereetera okubanga buli muntu asobola okuyimba oluyimba lwa Gravity esobola okuba situleebaleete ebeerabize ebigambo by'aboogerera nga bali mu bulumi ku sayidi eya politics. So ne kisuula Gravity mu kaseera akazibu. Era we twetegereza Gravity performance ze ezizze ziyita ng'akuba lugogo eyo zibadde so massive. Bwe tuzikompeyalinga ne performance y'olunaku olw'eggulo tugenda kulaba nga Gravity n'amaanyi agayimba g'abadde gamubuze, era nga Gravity ali awo alinga ayagala okukaabira ku stage, alinga ayagala okulekeraawo okuyimba. I'm sure Gravity ennyimba ze yabadde ayina mu katalogo ye z'alina okuyimba si ze nnyimba ze yayimbye. Reason yayogeddenga nnyo okusinga okuyimba. Era ennyimba za Gravity ezisinga teyaziyimbye. N'essaawa Gravity zaatera okuyimbira mu kivulu kye si ze ssaawa ze yayimbidde. Tategeezeddwako nti Gravity yabadde aganye n'okujja okulinnya ku stage. Naye ekyo saakikonfaminze nnyo but olw'okuba nabadde ndeseewo bulesi ki naleseewo omuntu nga mubuuzo waaye kiri kitya omusajja agize ku stage nti omusajja akyaganye, ssaawa 4 kitundu omusajja aze ku stage nti wa omusajja akyaganye okulinnya ku stage. Ebudde ne bugenderera ng'abantu abo abatonotono ababadde wa Gravity balindiridde bajje balabe performance ya Gravity nga Gravity tajja bawa performance. But later on Gravity yamaze najja ku stage abantu n'abakuba omuziki n'ayongeramu ebigambo. Era wano Gravity omutujju we yatandikidde okujjonkera sawundi wa Balamu. Gravity n'atandika okukolimira Balamu. Gravity n'agamba Balamu yaseshoye. Mwe amaanyi g'abantu nago mugalabe. Gravity yafunye obusungu n'entondo. Gravity n'atandika okwogerera sawundi wa Balamu, but yabadde mutuufu because sawundi ono naye alina engeri gyattamu vibes z'omuntu n'azikatinga off. Kibanga gwe kubanga olina byokola ng'olina ebintu ebiri ku distractinga ebikujja ku mulamwa kwekyo ky'obadde okola. So Gravity yatuusa ekiseera nga sawundi awulira tavaayo, nga emizindaalo egimu givuddeko, nga screens ezimu zivuddeko. Ne kati ekya screen ndowooza Gravity yabadde acomplainingira bwerere. Screens ezo baziteekawo kuyamba kwoyo abeera ewala okulaba ekigenda mu maaso ku stage. Ne kati ate abantu babadde batono, ekya screens tekyali muyombeza. Kale era ng'omuntu eyafunye edda obulumi kwakati screens omugaso gwazo ekiguteesaawo kulaga bali abali ewala ennyo abatasobola kulaba bulungi kiri ku stage muntu. Kati basalawo ne bakozesa screens ezo nga bateekako footage wa kamera, but ebintu ebyo bye balaga ku screens biba biri live era kisobozesa ali ewala
okulaba bati abantu babadde batono Gravity sisuubira kuba mpozi nga yameze bumezi ntondo kunenya ba screens kubanga omugaso gwa screens awo tegwabaddewo buli muntu yabadde erugogo yabadde alabira ddala Gravity n'amaaso ge bulungi bwati nga teyeetaaga kutunula ku screen eri. Yes, ekyo kale ne tukimala. Nga bulijjo ebivulu bya Gravity bibaako abanene ne bajja ne bamufuwa sente basa bla bla, but this time around tetwabalabye. Kyekyo ndowooza byebimu ku ebyo ebyabadde wa Gravity. Then katusale tudde Munyonyo. In fact nga sinava ku Gravity tugenda kukkiriza tugaane yalina flop y'omwaka guno mu bayimbi abategese erugogo nga ogyeko Ssaalongo yuzaayuza bakuba oyo tetumubala tumuveeko. Lugogo omwaka guno ndowooza abantu beesaze Gravity yabakwatiddemu akati wembaseeso bwe tukomparinga era bwe tubala amaanyi ga Gravity bulijjo gaalina tugamba Gravity tukyamukwasizza akati awo erugogo. Ate orugogo kyekifo ekyangu wano mu Kampala ekyanguyira buli muntu kumpi. Omuntu bw'aba ava Nansana, omuntu bw'aba ava waneeno sayidi za Kireka, abantu abava eno osimanya sayidi ze Makindi Entebbe, abava sayidi ze Nateete, lugogo abanguyira is easy to access. But tusale tudde Jahazpia Munyonyo first of all kifo kiri wala. Era abayimbi abagezezaako okutegeka Munyonyo wazenga wabasala lwa distance kuba nti ekifo kiri wala naye nga kifo kigazi era kifo kirungi kiina n'environment nungi esobozesa omudigizi okunyumirwa life ne sente ze. So tana pia Mickey Wine yabadde nungi yawerekeddwako abayimbi bangi kwabadde Papa Misa Kisemakula kwabaddeko abayimbi bakabako mentioning sijja ba mentioning abamala naye nga babadde bayitirivu naye abantu bawagidde Mickey Wine nga bamuwagira lwa kasonso kulumya Gravity era ne bawagira Mickey Wine nga baagala kulagako Gravity nti time y'obwejja nga bannansi abalina amaanyi agakuwanika okutuusa wooli nga gawweddeko obanga time eyo balaba etuuse bakikulaga. Gravity abantu bamulesenga sinti talina ndongo because yazala ye Mickey Wine nga Mickey Wine amukubira ku side ya muganda wa Bobby Wine so nga ate Mickey Wine yabadde standinzeewo concert ye musically not politically era nga Mickey Wine asaba abantu bonna kumuwagira nga tasosola nti oba bano bawagizi bankyukakyuka oba babibiina ebiri mu bukuyinza oba mu bukulembeze. Kati ekyo Gravity kyekyamulemye nti ye bwe yali ng'alina bamuwanga omukisa okutunda concert ye ate yaddanga mu kkuba concert ya muntu mulala. Kati Jahazpia Munyonyo nefiilingibwa up abantu abaagala okulagako n'okulumya ono abadde nga abajjonkera nja kwewola nnyo ekigambo kya Lili Puzzle nti abajjonkeze. So Gravity akaseera akazibu ke yakasisinkanye lwa kanyoomonyomo ke yataddewo n'anyooma Mickey Wine. And remember, Mickey Wine, muganda wa Bobby Wine, leave alone that. Abantu abasinga okutunda ebivulu bino ku mitimbagano mukimanyi bulungi online kuno baana ba mu struggle era bwe bagamba okupushinga shoyo bagipushinga to the fullest kye bakoze emisana wonna internet TikTok, Facebook, X nga amaanyi agasinga okuyita abantu oba abawagizi okujja mu kivulu kino gali ku side ya Mickey Wine era live zonna obwedda zirabwako emisana nga zeetala lwa
Mickey Wine zipushinga show ya Mickey Wine. So Mickey Wine tuyinza ogamba nti yabadde ekivulu ekyasinze talkability nga tekinnabaawo mu bantu. So kyaleetedde Cricket Oval okubanga eflopinga ate ne kireetera Jahazi pia okubanga efeelingibwa up nejjula. Performance wise Mickey Wine yabadde mulungi, yayimbye nga mukakamu okusinga ku Gravity eyayimbye nga ayogera. Kale temukyakala kawaniki mwasazeewo kujja kulaba mutujju kubivulu akasango akabadde mu kibuga mwasazeewo mulabe Gravity omutujju kati mukyakale kuba eri wabaddeyo awiro eno ne wabeerayo gundi neno ne wabeerayo gundi naye era ne musalawo mujja Elugogo Cricket Oval kati mwasazeewo kukyakala ne bannammwe abalala balina gye bakyakalidde kati mukyakale tekanyimbe mu mukyakale okyegera ate era still nyongero kibajjukiza tebansobola tebalinsobola anamawulire mubagambe saagala balabebe tebakuba abantu akasayi tebakanyusanga bulijjo balowooze mu bansobola tebansobola tebalinsobola segera saagala bafunemu nakyakwekwasa kyonna tebansobola tebalinsobola nabagamba nti no bwe nafuna abantu 10 nobajja funa 4 otegeera era nsigala nze omutujju olw'obusungu ne vibe okuba entono kwekyo kyeyabadde asuubira. Era Mickey Wine yayimbye ennyimba ze abantu ne bazinyumirwa era n'okwongera okubalaga nti endongo yadde ennyimba siba active nnyo buli kadde but rehearsals zibaddengawo ansobola okuwa oluyimba nga bwe lwali nenduwoomesa wano ku stage ne lunyuma. So stage yabadde nnungi, abaagimusibiddeyo yonna gibawaanidde kuva misana ge mazima. Nup yarepresentinze abantu abatonotono, abayimbi basobodde okubeererawo Mickey Wine. Ebigambo ye Mickey Wine teyabadde na bingi okuleka okuba obukubi omuziki era tusuubira nti abantu ababadde ku Jahazi pia munyonyo tebaatomye ekyendongo bakikwasizza maanyi era Mickey Wine endongo bwetyo neseka nesindogoma abazina ne bazina nalabyawo kuba honorable nga bakuba omuziki okufa Papa Misa kisema kulanga zina oluzina neŋŋamba Papa Misa bulijjo asobola okusindirira amazina bw'ati. So Gravity yatuuse n'okwagala okukaaba because kiruma naye era tujjukirengamu akaseera we wakolera bye wakolera. Nzijukira Gravity nga akwata tipa y'omusenyu n'agitwala n'agiyiwa ku biici y'omusajja. Nzijukira Gravity nga bingi mubijjukira. Kati waliwo oli gwe nalabye agamba nti Gravity era agenda kujja akaabe mbujjukira. Yagamba yayeeka ayina emmotoka mu famire yaabwe. Kati emmotoka yaliba eri mu mabanja. Kati we banaagitwala Gravity luli bw'aba yakaaba ku luno agenda kuba nduulu. Neŋŋamba ekyo tekijja kusoboka, Gravity teyasingayo mmotoka. Neŋŋamba mbu kati oli najja omulala n'amanyi baana mmwe mwogera. Omulala najja n'agamba mbu Gravity ekivulu yabadde akitegese ng'alina okumaliriza kalinaaye n'eddwaliro lyasuubiza abantu. Mbu kaakati addwaliro abantu bagambye eddwaliro tebalyagala mbu kuba n'amalwaliro nga Kiruddwa agaliwo tegalina ddagala ne kawempe. So ne bagamba mbu katuwagira oli Mickey Wine ono Gravity tumuleka akabi. So byonna byayogeddwa bingi. Of course Gravity batandise okumukolamu obuzannyo. Abantu analysis zatandise dda ekyo temukikubaganyako birowoozo zatandise era ebigambo byo byatandikidde ddala kubanga kati Gravity waliwo kati kino oyinza kinnyonnyola otya kale yadde twagala nnyo
ekivulu kye kibeewo. Naye kati bino ebigambo by'ono omwana tuba tugenda bikola tutya? Wayini agenda kusuula abantu bangi nkuwa magezi gwakyayagala abantu muzinga watalaafiya akyasobola sigenda kusukkako awo mweraba. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsange ba ku namba 0752 87 15 15